teri yo mukomba box yali akyusiza bukulembeze wadde obwa family gyakolamu mwabali mu bwakadama mbagamba bino mu biwulirize teri yo mukomba box teri yo maid teri ya usigalo yali ajjeko president ya wansi yonna ebyobufuzi mu bigende siro obudde mu bumale nnyo mu kwekulaakulanya n'okukwatagana n'abo basobola okukyusa obulamu bwammwe mulekerawo okuvuma abantu teri yo maid yenna mukomba box yenna wadde usigalo yenna yali akyusiza bukulembeze wadde bwa family gyakolamu. Check your powers. Oyo gwokolera si ye president wense. Talina wadde obwero si wano. Kyusa tata wa makago. Kyusa ebiragiro makago okolamu. Kati bw'ona amala okubikyusa, then ojja kuba ofunye powers ezikyusa omukulembeze mu nsi yo. Concentrate and work and chase poverty out of your life. Mulekerawo okwasaamirira. Bannayuganda amanya eddobozi nze Bajjo Events. Atati ampalana. Ndaba obuyenje bwa Sindi bunkola mu challenge. Kituufu nakola bubi. Nakola bubi omuntu ayogera make. Nze omuntu bwe yeeyisa obubi nzija ne mugambako. Okay. Nkuyogera okuva ku president mutabanyi we president wange tulina ba president babiri no wange no wammwe. Olaba ne president wange mugamba ku nsobi ye. Kakati Sindi namunyigirako ebintu bisatu. Omwana gwe bayita acidiki voko kana kato. Okay. Kasoga. Twalina okapampalinga. Tukafula akayimbi akanene. Ngemu akalabye ku shonti kayimbi kachi. Kanene. Ne twegayira Sindi nga mukulembeze w'abagundi. Omukulembeze w'abayimbi mu Uganda. Okay. N'abuuza acidiki voko yani. Eyandi badda motivating omwana okumuzaamu amaanyi. Because bobanga ina bwatu kubana yeke nyine akyali katana acidiki voko asinga Sindi. Kuba yageza atokusinga kinkola gatozibiranga omukisa gwaki. Sawa zino bobanga oli promoter ngoli mutegese wa bivulu byenjogera gatubere realistic. Gasibi akwalana nze kanteka wali acidiki voko goteka wali Sindi watu abana asinga abantu. Kirageza yali aziizo omukisa gwaki. Nekyaleta gundi eyo. Yakola kya acidiki. Mpuliriza. Ngaba musindikira message n'abuuza mwe baani acidiki voko yani. Ekyo no kiba kigambo kinene ku mutima. Mwagaza ki? Kajasika drop ng'omukulembeze kwati siwati tumwagaza kuleta ba ne drop ng'omukulembeze nga tuyita mu right chain of command mayika tinde ku university. Okay. Tulachi bayita chain of command and hierarchy. Okay, sir. Sisola agenda wa idi wamwe Susan nga siise so wa Mr. Omolo oba Samu Balata. Okay. That's what we call chain of command and hierarchy. Not protocol. Protocol luzungu lwa bulijjo kati tuli mu hierarchy and chain of command twava mu luzungu lwa bulijjo protocol munamo kula mogera protocol za buli kati luzungu lwakyuse. Era kati chain of command ne president wa upcoming abeko kyakola ki. Ne ate president wa upcoming tamanyi ba upcoming banne. Oshakada bulungi cheka toseka ki. Mpulira sebo. Kakati kino ekinuma n'ensirika. Omusajja n'ategeka Yoro Festival. N'akwata milioni 8 n'azimuwa. Ompulira bulungi? Amazima ga Katonda yagana okujja okola press conference kati bamwogedde milioni mmeka? Ze milioni 10. Omusajja ne sente teyazikola ki? Teyazifuna. Nze kanye ne mutegeke jinja. Ne mwane diru yenkuuka. Naga kubanga zina mu booking mu nkuuka. Naga no gendo kuyimba mu nkuuka. Ne sente yaziza deposit bali bamusindikidde. Mukula go mutima go mukazi omuki. Zine musaba akalango kanga akejinje mu kivulu kya busoka kingendo okuddamu ko. Nyima drop ya jimpe bulo nakulumu. Mu kiwa mutima mubi. Nga muwadde sente zeta manja. Ompulira bulungi. Nova ku kya Yoro nga bwe nkunyonyera mutima mubi muleme gamati mbukira bubukizi. Nze na hurtinga. She hurted me. After me being hurt, ana agenda maso na hurtinga abantu abala ku kivulu yakola ki? Yajja. Nayimba. Unfortunately abantu bejinja bamanye ekyo kola tebamuwa vibe. Ompulira bulungi. Kati to make matters worse and to bring the real true budget and my outcome and my reasoning upon his bad behaviors and immoralities, because she's the queen of immoralities as you saw during the last thing. Okay. Kubanga nengamba kale osanga because takoze eki dabashiba wategeka shows na litimu Sindi zina mulanga samugira wo mubiri ngera mwagala ku mutima Shiba abadde ngagenda bakola show kusika Shiba n'agenda yo n'abawagira ne bakola show wano ku Serena kigamba yali aganyi yali tagala bajjaki bakombe bayimbe ne Lilian kyatwala emyezi 3 y'okukkiriza okujja okukola ne bajjaki nani era bateeka mu sente nyingi okumukonvinsinga okuyimba ne baki ekino kikigumira ekyasinze okunuma nga artist twali no organize yategeka Shiba ampulira n'amukwata essimu n'amukubira namuga kijja kulaba obwa Seruganda kubanga omukulembeze ne Shiba okujjawo beef kiraga nti industry egenda maaso bamukubira essimu bamugamba jangu yiteko ku show nababuzaabuza natoka na musajja wange yakakoma wono nga yekwasa sibansi yali ensonga ba wange yakakomawo sijja kola ki nenga talina reason gyakola ki ne it's a bad mind era we nalaba bikola byona byakugamba byazakola abantu hata bikola nzenze ka that's why tebamupangisa nange tebamupangisa jamuulira ggulu lira angakola show mu muki ekimulu emirimu buli lonyiza promoter Bajjo ate nze ne unyomo yimbya nyiza kwanza ndi wanumani amensa bulo okuva kumaja paka kiro kadale bankola mu ninga embizi wala bye batade kama yuga bwe gati sibanga nina mayuga ogaina gafana gago
nafana na jambulia gutoseka bana demo nabatadde we mbagala yaguza timu evuma bajjo oli bana bali kisolo kye bankwasiza akati akukulage ntinze ndipe ngikwata ndoseka ki akati tibalage nti amwe professor gukwata mukwasi mu kizimba ne kusajjira kubanga nzijagala kuvuma okimanya am the king of abuses. How do you call abuses in English? In English, abuses. Buli wenkola ekino to insulting. No don't insult. Sira bamanyi gange. Era ngo yakala nkunyigire. Nkogerangako no tonzira mu bano tovu. Muri ngamba bane basina mugaso. Okay. Oba sina manyi. Oba ndi zoro. Kubanga omuntu wakusirikira bakufudde ki. Neka star onvuma. Obo mpadde mulalo katinda party 2. Okay. Kati bo nchabale mukazanya kwa part 1 because I'm the master of this game. I'm single handed dilo chimanyi ndi Malawudi. Malawudi ochimanyi. Kitegezaje. Simanyi. Malawudi ze ni musajja wa maje. Okay. Nsobola okuba ekipompola. Nsobola okuvuga ennyonyi. Nsobola okulwanira ku ttaka. Nsobola okulwanira ku mazzi. Bino nakola no training sirim bya kulimba. Yes, sir. Kati osekati. Nze amwe Malawudi. Ujo ntwala je nkola ki? Bonsanga ku mubusi banga student. Bonsanga ne bale kichamba student naba nambanga ki? Bonsanga mu company yange mba director. Bonsanga mba na Uganda mbanga ba na Uganda. Bonsanga ku boda boda ndozanga wachi? Ego twita Malawudi. Kati batandise obuvumo bwe cyane kyo sala mu kivumo kitegerekeka. Naye ngenda bawe mmere yawe manyi bakubuza nga define Badjo. How do you define me? Badjo is defined is the only person who can give abagwagwe mmere yawe. Okay. Buli muntu apa ku mulamwa. Buli mugwagwa yesiriwaza am the food. I give them food. Okay. Kati ngenda kuwa mugwagwa webo no bumvume mmere. Ate yesindi nga ye. Anajimu wadate nkyamongera. Kakati definition kino kitege definition yango kitege is a person in the dictionary bagenda kunteka is a person is the food for salt how do you define me? A person who gives food to idiots and hooligans, how do you define him? How do you call him? Musajja nazunza olubuto ayambala bubi alega gasagala nabaga chicho yamba kuba kuchikalu katene sati ndikwata ko text alinga agendo simentana bagamba wasoma badumufata asoma takubatukalo kanani akano kusoma dayo somedi bizada vidi kidabe bisati abasipaka mrabo musajja tumulabe muzayi mugamagalo mulabi ava kusima to yaba kufutisima ntana magalo balanga mabuzimisa bunga bwa mo entana zo simaze uzimisa bunga bwa mo bakolera bawafanana ali kusera naye alinga ali leruwero mukyalo bana ine Uganda twalaba bana bazimbi ba masabo twandi bali senga jibalino kola ki okubeera ekana musajja omukulu ki tosobola unyako perfume ajodi kati kana kawonoke ataka kusambala una basanyalaze kamuta karwa kwata taxi kwata kurususu kati kwata kusa siya kwata kusimu sekata kwata kusimu magagendo kole kusauna sauna igobake ko obanga bayito oli mubinga Badjo obanga ndi mubimunno olino okwefaako magala nsingo bulungi mogera amazima tugera amazima kuva kukwerimba banga magala Badjo nsingo bulungi dala kale simu jaina teri ko amava kubigere obuwanvu musinga Badjo nsingo buwanvu taxi dago singa dalako taxi yo giraba jikwata ko uli osamize kanamala ya lombo obusiramu ataloza kufa angai mutufemu mulambo gwano gunasinga abantu aloza twenkana kama yite ensi yonna enzika tabuka luwero era bwafanga abasamize tujja kuba tuwonye ekizibu abasamize nga tubawonye mayize ndi kumuli mukulwanyisa busamize nakuba mafina si abakulira nano bagwa wani wale kikazi kinagoba mu busamize kikyaliyo ekyali kimanyira mama fina ekyo gyekiri kyaga ne ku map ya Uganda ne kivaayo kyabulira jali yazala abana ne kivudeko yazala mabu goji kuba map ya basawuze kubanga nze namanyi ga Katonda gagoba nano nabne mugobyemu emizimu. Okay. Omanyi batugamba nti embuli yetefa yonna ngenda kwogera n'abakyala mwekka mu bulamu bwo bwonna fuba okulaba nga ssente bwegaana ofuna omwana nkiddamu fuba okulaba nga ssente bwekubula ofunayo omwana ne bwana aboogo sente nezadde bitambulira wamu abantu boolaba kuno abeeyita abasinga wumani abaako abalina mu kasente essaawa zino be bali mu kuzimbira bamaama baabwe be babalabirira newankubadde bamaama kyali too late naye it is never too late when it is your child doing it. Abazadde b'abantu bali mu kusanyuka omwana kera kumata nakubako nnyina amaka surprise. Njagala okutegeeza ssente bw'onoozinoonya ne zigaana funa omwana akubudeebude. Omwana asobola okulowesa nti tolina na bizibu. Omwana asobola okulowesa nti ensi yonna weeri. Omwana agenda kufosinga okukola. Omwana agenda kusuubiza.
nti mama buli kimu kijja kubeera bulungi. Oyo ne mukwano gwasooka. Mwe muzaale. Bw'olabanga ssente weziri nnyingi kubanga abaziina ennyingi ennyo babuliddwa abaana. Abantu abalina ssente nnyingi tebalina baana bagule. Naye gwe wowe kimanyi nti nabaana yeekola bulungi togaana kuzaala. Essanyu lyolaba ku nnyoko gwali muwadde. Gwa creating the mama happiness. Ate njagala okutegeeza nti Katonda atawa batalina kintu kyonna kya buvunaanyizibwa. So lwana nnyo Katonda lwaki akuwa ensimbi nti nnyoko baamusuulawo kitaawo. Mama ona atwala obuvunaanyizibwa bwa kitaawo kyobolanga kati gwakuwadde omulabirire. Kati njagala omanye bw'oba omanyi nti okola ssente fuba okulaba ng'oziteekako omwana oba otya. Omuntu yekka agenda okujjukira muve ku bano bemugamba naweerera abaana baguna omwana we yeetaagawo nga wo kyenda kyo kola kyonna ekisoboka olaba omukisa we gusumulukuka. Otherwise tosobola kubula ssente ate era n'obulwa n'omwana gwe oli wa kisiraani kinaawe ogenda okole ate bw'ozifuna zaala abaana mukisa. A word to a wise woman is enough receive sense in Jesus' name.